ne family ya Eddie Mutwe abamulabyeko n'amaaso gaabwe ne bawulizako ebigambo ebiva gyali engeri gye boogera kiki balabyeyo eyo era kiki balowooza ku mbeera egenda maaso mu ggwanga Uganda ne ku bulamu bwa muganda waabwe oba mutabani waabwe Eddie Mutwe. Smart Wakabi Gaddafi Mugumya Achireo Kivumbi tulabe ne ku Eddie Sebufu Eddie Mutwe naye muzikirize nsoke mpe mama Eddie Mutwe omukisa abeeko kyayogera. Sebo banyabo nze natumbuye mama wa Eddie Mutwe Edward Sebufu tuli wano kukomere Masaka tuva kulaba ku basibe baffe ne Eddie Mutwe tumulabyeko embeera si nnungi yeyagaza era tubadde tusaba aveeyo agenda ajjanjabwe kuba ebiwundu alina bingi obulumi omubiri gwonna gumuluma n'okutambula badde bakwatirira mukwatirire era tusaba bamuwe obujjanjabi agenda afuna obujjanjabi aveeyo n'omukomera nga neebaza nnyo President Robert Kyagulanyi Mwami Lewis Kanso ne Mwami Lok Senyonyi mwebale nnyo tubeererawo wanya okulaba nga tulaba omwana waffe buli alwanye yenna okulaba abasibe baffe bonna bakivumbi bonna bali tubalabe naye tusaba abantu mubawe omukisa bagende mu kooti bawoze kuba ate sira kuwoza tebalina musango bave mu kkomera kuba balina families abaana baabwe bakaaba abakyala baabwe bakaaba nabo bennyini okweyongera mu maaso baana bato bavubuka beekolerere mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you. Tuvuddeyo tulabye ku Eddie. Eddie afaanana bubi nnyo bazze bamukwatiridde nga ebiwundu byonna nga Kanso Majerani bwe yatunyonyodde twabadde naye ate bwe twogedde ku Eddie byatubuuliddeko newankubadde munafu tasobola kwogera bulungi nakutotola byonna byamutuusibwako ne bamutuusako buli kikolobero kyemmanyi. Eddie Mutwe waterboarding. Waterboarding is when they tie you and they start pouring water in your face and mouth to create an effect of drowning. Eddie Mutwe was waterboarded. Bamukubisa amasanyalaze bamutuzanga mu kitaba bamukubira omujjudo omusaayi n'amazzi ne basaamu waya z'amasanyalaze ne bamukubisa amasanyalaze mu nkwawa ne mu busajja. Ekisingira ddala Eddie Mutwe ategeezezza nti muhoozi yennyini ku lunaku olwokusatu muhoozi yennyini yajja ng'ayambadde cepeze zonna najja n'amutulugunya ye kennyini n'amubuuza ebibuuzo nga bamukuba waali nga bamutulugunya waali. Kibi nnyo naye kye twosaba bannansi bonna kye baba babanja ayimbulwa atwalibwe mu ddwaliro afune obujjanjabi. Genaye najjudde mabwa emikono gino bamusiba empingo ne ziyingira mu nnyama ne zibulira mu nnyama era kati ajjudde ebiwundu. Tumanyi nti bamukumidde mukomera ensi ereme kulaba mbeera gy'alimu kati newankubadde wayiseewo akaseera bino okuba we byaliwo naye amabwa gakyali mabisi n'obulumi bukyali bungi buli wamu akankana tanaba ku stabilizinga mu mubiri ne mu bwongo. So teyebaka ategeeza teyebaka ne banne batutegeezezza abagendayo mu ddwaliro mulaba kubanga ali mu ddwaliro lyakomera ebigere byonna baabikuba buno bukongovule ne bugwa munda ali mu mbeera embi ennyo. Tubasaba ng'oggyeko okuta ennyo naye ate mubanje mulabe nga muganda waffe obulamu bwe butaasibwa kubanga singa abatafunye bujjanjabi mu kiseera ekyamangu ennyo simanyi mbeera ki gy'anaabeeramu. Ebyo mpozi n'ekirala yes ebirala nkakasa bw'anaaba asobodde ajja bibanyonnyola Katonda bw'anaaba akkiriza n'akomawo nga mulamu. Naye mu kumutulugunya kyatugambye nti muhoozi bwe yajja ku lunaku olwokusatu n'amubikkulako n'amulaba ne bagasimbagana n'amubuuza amagara kati Eddie Mutwe n'agamba tebanabagampa. Awo batandikira ebirala Eddie ndowooza n'abibanyonnyola. Kyensinga okwagala buli omu akole kyasobola
okulaba nga muganda waffe tafiira mukomera kuba singa abatafunye bujjanjabi tuli beeraliikirivu nti ayinza obutasoma. Ebikolwa nga bino biba bitegeeza ati tunasobola ebintu ng'ebyo nga Yes, Munnayuganda nga bw'owulidde awo His Excellency Robert Kyagulanyi ng'akunnyonnyolamuko engeri gy'awulidde okuva mu kamwa ka Eddie Mutwe kennyininyini nga engeri gye baamutulugunyamuko n'engeri gye baamuyisa obubi ennyo n'engeri CDF General Muhoozi Kainerugaba bwe yajja n'amulaga nti agenda mumucunya kwe kumuyigiriza olunyankole oba kwe kumutandika okumubuuza ebigambo bye mu lunyankole ng'agezaako bambi kuteekawo mbeera eyo nga gy'abadde atugamba ku X naye bannange ekintu kino si kirungi right now embeera eriwo nti si gamba nti no Eddie Mutwe oba akolaki wabula si kumutta wabula Eddie Mutwe kumuyamba kumujja mu mbeera gy'alimu nti ayinza okufa anytime eri mu kkomera gy'ali kalinga ka kiriniki kalinga ka dispensary tewali bujjanjabi bwafuna bw'amaanyi nnyo nti asobola okubaki asobola okuwona ku bisago by'alina ebisago by'alina yeetaga intensive care unit oba kye bayita ICU kubanga embeera gy'alimu eri critical nnyo era yeetaaga obujjanjabi mu buli ango amabwa mangi omusaayi gwe yaluuzi nga mungi okutulugunya kwayisibwamu kungi both physically and mentally omusajja anaatera okuba nga afa embeera yonna enaaba nga tekyuseemuuko wabula nga tusabe nnyo Mukama Katonda ayambe abasajja bano newankubadde bakanywa musaayi abeeko Katonda kyasobola okukola Eddie Mutwe aveeyo agende afune obujjanjabi obwetaagisibwa naye ng'olaba embeera gye tugenda mu maaso nayo mu ggwanga nti ekiganyi Eddie Mutwe okufuluma lwa mbeera gy'alimu ekyamuleeta ne bamuggyayo lwa mbeera gye bamutuusizaamu singa si bino byonna yandibadde wano naye nga His Excellency Bob Wine yamaze ate naye n'ayogera ne ku bannamawulire bano ate be bakozesa omu kwabo ow'e Masaka kulira bannamawulire b'e Masaka era kwe kuvaayo n'abyesamba n'agamba nti munnange embeera ye tagimanyi bulungi tabitegeera byo ne bagamba nti simanya bo baakoze biki be bawabaddeyo musango bo bawabira musango mulala ate balaba emisango egigenda mu maaso mirala nagyo tebagitegeera bulungi so nti bannamawulire abajja bakozesebwa eggulo tukimanyi bulungi ku press conference yabaddeyo lawyer wa Eddie Mutwe yaliyo ku Masaka yatunnyonnyoddemu ku bimu bye yawulira bye bagamba aba Eddie Mutwe byayisibwamuko Eddie Mutwe kenyini nga bimwegambira naye ate netuwulira n'obujulizi obulala ate nga bujulizi buli against Honorable Mathias Mpuuga ate nga ne Mathias Mpuuga nti y'omu ku babadde basiba n'omugenzi Segirinya eyafiira mu mikono gy'abatugumbuzi kwegamba sijagamba nti yabafiiramu naye era kyenkanye yabafiiramu olw'ensonga nti be baamutuusaako kyamukisa mulungi okuba mu mbeera nti teyasobola kufuna bujjanjabi era ujjukira emboozi gye twanyumya nga muli mukomera naye nga mwami Segirinya Muhammad buli we nagenda nga mukomera nga ga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala okutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yakusiba byenjogera Honorable Ssewanyana bya bulimba oba bituufu boba osobola sembera kwani jaso confirming byenjogera bya bulimba oba bituufu nsabo kankwe edakiika emu osubstantiating ebigambo byange bino kwani yali abase sabo neyanzane neyanzege President wamulajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka Masaka wali abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'omukibuga Kampala ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi beera straight mwangamba ni abasiba waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala baka bava e Masaka bayimanyi ku bintu bino okutusinga baani waliyo Honorable Mpuuga waliyo Honorable Lwaniba waliyo Honorable Nakabune waliyo Honorable Kayebasolo waliyo abaka balala bangi naye okusinga era tukulembera mu palamenti ebiseera ebyo yaliyo Honorable Mathias Mpuuga I understand
Jamani, si buli muntu alina alonga gye nyina. Ndowooza kyayogedde mukitegedde, ate ndowooza nekyatayogedde nakyo mukitegedde. Kyamukisa mulungi nti ne Honorable. Yes, ngawe muwulidde naawo mu katambi nga omukulu naye Honorable Sewanyana naye ng'ayogera eggulu ku press conference bamuyise nga teyeetegese bambi. Ebintu ebimu mu Uganda wange kimanye nti no His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abiwulira n'abigumira naye n'afuna eggezi lyakola kugamba ogenda okulaba ekintu ng'ekya Mathias Mpuuga kubanga baamujja mu gundi mu ba LOP oba ne bamugoba bamufubutulako mu NUP. ate nga bamuwadde ne situations bamuwa conditions ennungi ennyo ne bagamba jasikwe zayo sente ze walya kiggwe ebirala tujja bisolvinga mpola mpola naye ate n'agaana ate nga ate alina bingi byali akoze ebyemabega nga tebabyogedde nako kati ngaawo omukulu Sewanyana yavuddeyo noze walabe Sewanyana ng'agezaako okwebuzaabuza ne bamugamba ssebo beera steady yogera ani mbu wali abakulu abamu mu NUP ate bamemba ba parliament betulinayo namugamba gwe bani yogera erinnya yatula erinnya ate nayagamba ati ye abamu ba NUP mwe muli ne Mathias Mpuuga nga wedda betulinza okuwulira mwe muli Mathias Mpuuga naye ate mulimu n'abalala be batyo abamu sijja boogera kwegamba nga yogera ebigambo bingi nga alina ekibira ky'ebigambo naye nga point erimu emu gye twagala okuwulira era nga gye twawulidde era nga buli omujja abadde asuubira nga kyekituufu nti Mathias Mpuuga yabadde mabega wa bino. Tukimanye bulungi nti ne bano bonabona case gye babasibyeko ya Masaka kwe bali mu kuziika omu ku bannanuupu eyali e Bulaaya Pascal naye ng'era kati weebuuza nti eno kesi ya Pascal omukulu Muhoozi Kainerugaba emukwatirako wa ye ng'omuntu kinoomu emukwatirako wa atuuke n'okutwala eri mutwe okumucunya oba agambe nti amuyigiriza Lunyankole ng'akola ebikolwa nga bino byabakanywa musaayi bakawenkene naye ng'embeera ya muganda waffe right now wetwogerera mbi nnyo nga bwe mbagambye nti anything might happen olw'ensonga nti eri mutwe kati bwatuuse alina information nnyingi nnyo esobola okuteekawo embeera embi oba mu bulamu bwa General Muhoozi Kainerugaba oba esobola okumuleetera obuzibu wabanga afulumye eggwanga n'agenda n'amuwaako obujulizi mu kooti z'ensi yonna nti yennyini yenyigira mu kikolwa ky'okumutulugunya era n'engeri gye yamuyisaamu yali ya buntu bulamu nga aba alina okusasulira amateeka nga yegalagira ag'ensi yonna. Yes, embeera egenda maaso bannayuganda munnange gwe yakatwegattako musigale ku DVC mukimanye nti no amawulire tujja kuba nago nga tujja kuba tukutuusaako anytime all the information ebanga eri breaking agaba gakagwawo agaba gatuuseewo n'okufollowing up ne stories eziba zitambula mu ggwanga okuwa information nga nzijjuvu bulungi otegere kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyo ne struggle etambula etya oba etuuseewa naye nga munnange yeyo embeera tulekere wano comment yogwe olowooza kiki ddala bano kye balaga nti batuusiza Uganda oba ng'olowooza Uganda weetuuse tulina essuubi nti bino ebintu ebigenda mu maaso biyinza okukyuka oba ebintu bigenda byonooneka bwonoonesi wabula nga munnayuganda ye ali eyo nga tolina kyewakozeewo kimanye nti kyekiseera naawe olage nti osobola okukolawo kyokola His Excellency abazzemu n'abagamba nti buli omu akole ekyasobola okukola olw'ensonga nti muganda waffe ayinza okufiira mu kkomera waba nga tafunye bujjanjabi bumala mu mbeera gy'alimu ssaawa zino. Naye mu kumutulugunya kyatugambye nti Muhoozi bwe yajja ku lunaku olwokusatu n'amubikkulako n'amulaba ne bagasimbagana n'amubuuza amagara kati edi mutwe n'agamba tebanabagampa awo baatandikira ebirala edi ndowooza n'abibannyonnyola kyensinga okwagala okuba buli omu akole kyasobola okulaba nga muganda waffe tafiira mu kkomera kuba singa abatafunye bujjanjabi tuli beeraliikirivu kyayinza obutasoma ebikolwa nga bino biba bitugeeza tunaso okulaba ebintu ng'ebyo nga CDF asobola okuba neenyigira mu mbeera ngi wero kino kigule ffenna amaaso kitulage ewa we tuli
kitulage nti no abantu abawamba ensi yaffe bamenyi b'amateeka tebafa ku bulamu bwa muntu yenna yenna. Nene okusingira ddala naawe okubeera nga wazaalibwa mu ggwanga lye wazaalibwamu, oba oli Munyoro, oba oli Musoga, oba oli Mukyoli, oba oli Muteeso, eri bannaffe abamu nga Muhoozi, ekyo kive kye wakola era olina okubonerezebwa era n'oyigirizibwa olulimi olutali lwo obw'empaka. Tukivumirira. Yes, kirungi nnyo weebale nakumpa mu kiso ogwo bantege batuleetera list ey'abantu abo era buli kimu kye batuleetera tukinyonnyola nga bwe kiri, naye okunoonyereza tukola okunoonyereza era ne tufuna n'okumanyisibwa nti omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba ate bamwinkuludinga ku list eyo mu butanwa era njagala okittaanya wano. Omukyala ya Gertrude Mutyaba owa NTV ate teyali omu ku baganda abafu abo abakozesebwa. Mpozi twalina omukisa guno okwebaza abakulembera kubanga oluvannyuma lw'okulaba amazima gaabyo samba yoyo nga luli kabadde katono mu kamera. Yes, njagala okwebaza abo abalabye nti bakozesebwa ne bavaayo. Mbasaba baganda bange muleme kukozesebwa okutulugunya bannansi kubanga eno gavumenti enoonya buli gwesobola okukozesa. Basukozesa abantu mu kumanya ne mu butamanya bwoti. Nkusaba oveeyo oleme kukozesebwa kutulugunya bannansi kubanga oluvannyuma lwa byonna bano abakozi b'ebikolobero bagenda bisasulira. Fuba okulaba nti si gwe bateekayo ng'omutango oba omusingo okusasulira ebikolobero byabwe. Twongera n'okuvumirira bannaffe abagenda maaso okukozesebwa olw'obumpwankimpwanki. Lunaku lujja kutuuka mubisasulire. Mwebale let me do it real quick. A minute. Thank you. We just saw Eddie Mutwe. He's in a very terrible situation. He is rotting away. All his wounds are almost fresh. He's in prison. He was sent to prison instead of being sent to the hospital. So we request all Ugandans of goodwill in Uganda and internationally to demand for the immediate release of Eddie Mutwe so he can get specialized treatment. We saw him, he was tortured very badly. He was tortured for 3 days, and on the third day, Muhoozi Kainerugaba came himself personally and beat him, tortured him, and his men tortured Eddie Mutwe in the presence of Muhoozi, forcing him to land Nyankole. He was electrocuted, he was waterboarded, and so many other terrible things happened to him, which I hope if he comes out alive, we'll be able to personally narrate to you. Thank you. Yes, he was forced to salute Museveni's picture every day. He was stripped naked, and later on, when he was given a piece of cloth, he was only given a Museveni t-shirt. The rest, he will... Yeah. About the journalists, yeah, yesterday we came out and made public a list of journalists that were used to bring bogus charges against the regime can find an excuse to keep them in jail. Among them, there was a name that was mistakenly included there, that is Gertrude Mutyaba of NTV. I want to clarify that she was mistakenly put on that list. I also want to thank the journalists that have come out to distance themselves from this mess after realizing that they were being used. I request the rest to come out and disassociate themselves with this brutality, with this torture. They should know we are not enemies. The enemy is one. The one that is oppressing us is the one that is oppressing journalists. So we need to stand as brothers or perish as fools. Thank you very much. Okay. Yes, my brothers and sisters, that is the situation in Masaka. Live from Masaka, that was Bobby Wine, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu with his team, that they had gone to see our brother Eddie Mutwe, who is held or detained in the Masaka prisons. He was just taken there recently after a couple of days of being under torture by the General Muhoozi Kainerugaba, who said this plainly on his X account. And according to the sources from Eddie Mutwe himself, Robert Kyagulanyi Ssentamu says that Eddie Mutwe himself saw the General
come and approach him on the third day of the torture. And that's when he asked him a Runyankore word, a greeting that says Amagara. And Eddie Mutwe, being that he has no knowledge about the language, he did not know what to respond. So he just responded that I did not receive the Amagara. And I guess that's where the torture intensified. But right now, as we say, that the problem is that he is going to die in the jail hospital. Actually, it's not a hospital, it's like a jail clinic or something, or dispensary, because if he does not get the real medication that he needs, he might die, because his wounds are almost fresh, and there's nothing that's being done towards that. He can barely sleep, and from what he narrates, he was tortured severely. All those kinds of tortures that we have seen in movies and all that kind of stuff, electric shooting, was being almost drowned. You know, there's a lot to it, guys. If you see and if you hear from the president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu himself, you will know that the situation of our brother Eddie Mutwe is very, very dire. And at this point, guys, all Ugandans, we support all of you guys who have been in this fight to see that our brother gets the freedom. But right now, one thing we should focus on is Eddie Mutwe getting the medication that he needs, because jail or prison is not a hospital. Why is it that prison is the alternative option that they have provided for him instead of the hospital that he really needs? This is a sign of mockery. This is a sign of instilling fear in Ugandans, knowing that instead of taking you to hospital, they will take you to prison. Instead of building hospitals, they rather build prisons. This reminds me of a famous quote from the songs of Lucky Dube, a famous reggae artist who was killed in South Africa. I guess that's one of the reasons he was killed, because he used to speak the truth. He said that they would build no schools anymore. All we'll build is prisons. Now these people won't build hospitals, but they rather build prisons, because they see that Ugandans deserve prison instead of hospital. After themselves inflicting these damages, the torture and all these kind of things on you. Now, instead of taking you to prison, to hospital, they rather take you to prison. But that is the full update of our brother and everything that is going on within his life right now. It is not good at all. So if there's anything that you can do, those who can pray, those who can make some moves, this is the time that you could do that to save the life of the brother Eddie Mutwe, who is currently held in a prison of Masaka by the dictator and his son, who is violently doing things that are not lawful as Ugandans. I mean, this is the point whereby we all see that this is not lawful, and there's no sugarcoating these things, man. There's nothing like you can say that, okay, these people, the president, the CDF, nada. It is straight up and point blank and clear. If you think otherwise, please feel free to leave your comment and let us know what you think about the situation that is going on in our country, Uganda.